Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'ofuka kitegeeza ki? Bantu bangi nnyo bafunye nnyo ebirooto bwe bityo nga baloota bafuka. Nawe wampuliriza, oyinza okuba nga wali okifunyeeko oba nga waliwo yali akikunyumizizzaako. Tukimanyi bulungi nti nno okufuka ye mbeera omuntu w'afulumya amazzi amakyafu okuva mu mubiri gwe. Kale ebirooto bino buli muntu abiroota mu ngeri ya njawulo. Waliwo aloota ekirooto ekyo nga yeefukira ku buliri. Waliwo aloota ekirooto ekyo ng'alina akasiko mwafuka. Waliwo aloota ekirooto ekyo ng'afuka mu ttooyi. Waliwo aloota ekirooto ekyo ng'ali mu kufuka mu bantu bamutunuulidde naye nga ye afuka. Waliwo aloota ekirooto ekyo ng'anoonya waafuka nga talabawo. Ate ne wabawo akiroota ng'alina gw'afukira oba nga ye gwe bafukira. Ate omulala n'akiroota ng'afuka naye nga bigaanye, omusulo gugaanye okujja. Kale abantu bangi babiroota mu mbeera ez'enjawulo. Kati gwe alina okubuuza ekibuuzo ku ngeri ki gye walootamu ekirooto ekyo. Kale ekisooka kya byonna, omuntu okuloota ng'ofuka kabonero akalaga nti nno olina okuta, olina embeera gy'olina okuta. Kuba jjukira obeera olina omusulo guno obeera tolina ddembe. You feel uncomfortable. Emirembe giri kuggwaako ng'omusulo guno gukuluma. Ne bw'obeera mu mmotoka bagamba musooke muyimirire nsooke nfuke. Kale kano kabonero akalaga nti nno olina okuta, olina embeera gy'olina okuta. Eyinza okuba nga nnaku, eyinza okuba nga gwe omanyi embeera gy'oli mu kuyitamu, giyinza okuba nga mize gyo nga mibi, giyinza okuba nga mikwano gyo ng'olina okugita nga mutuufu kye kikuze emabega nti gikumazeeko emirembe. N'olwekyo bw'oloota ng'ofuka manya nti nno olina embeera etali nnungi gy'olina okuta. N'olwekyo ate singa oloota ng'onoonya w'ofuka naye nga tolabawo, kano kabonero akalaga nti nno olina ebizibu bingi, era bingi nnyo, naye tolinawo muntu gw'osobola kubibuulira, tolinawo osobola kutuuza bizibu byebyo, era tomanyi na ngeri ki gy'ogenda kuyita mu kizibu ekyo. Kale oyo muntu aloota ng'anoonya w'afuka naye nga talabawo. Ate singa oloota ng'oli mu kibuga ng'ofuka mu bantu bakulaba, kano kabonero akalaga nti nno gwe ebizibu byo ogenda obikuba mu buli muntu, oba ebizibu byo oyagala ensi yonna ebimanye. Ebizibu byo bimanyikibwa buli muntu nti oyo ekirwadde kimuluma, oyo alina bi-infection, oyo omukazi yamukyaye, oyo ali bw'atyo. Waliwo abantu batyo nga bo bw'afuna ekizibu ensi yonna emanya. Ate kati si ku TikTok ono eyajja agenda ku TikTok baba bamukyaye n'akaabira okwo. N'olwekyo ako kaba kabonero akakulaga nti nno embeera ye gy'ogendamu bw'oba nga tonnaba gituukamu. Singa oloota nga weefukirafukira kuba akafaananyi ng'olina omuntu gw'oliraanye nga yeefukidde, omuntu oyo osobola omusemberera? Nedda. Kano kabonero akalaga nti nno ogenda kuswazibwa, ogenda kufuna ekidibo, abantu bakuddukeko. Wajjukira omusulo guwunya nnyo, era tewali ayagala kulira na muntu nga yeefukidde. Olaba ne wabeera mwana muto tewali n'omu asobola kumusitula. Bano abantu abeesituza abaana, tewali n'omu asobola kumusitula. N'olwekyo singa ofuna ekirooto ng'ekyo manya nti nno ogenda kwambalwa ekidibo, n'olwekyo weetaaga okwesabira. Singa oloota ng'omusulo guno gugaanye era ng'ogufulumya gukuluma nnyo, kitegeeza nti nno gwe embeera zo oba obulamu bw'olimu kuyitamu buzibu nnyo, nti n'okkuta kijja kwetaaga Katonda yennyini okuyingira mu nsonga zo.
bannaye waliwo omuntu abeera n'ebizibu naye nga okubivaamu kizibu, n'okubivaamu obuvi kyongera ku bulumi. Aka kabonero kye kaba kalaga. Singa oloota nga ofuka omusulo nga gwa yero oba red, kano kaba kabonero akalaga nti oyina ekirwadde ky'olina, oyinza okuba nga tokimanyi oba nga okimanyi oba nga kigenda kujja, nga kabonero akalaga nti nno olina okgenda ne bakeberako, oyinza okuba nga ofunye obulwadde obwo. Okuloota nga ofuse ku buliri, bantu bangi baloota nnyo nga bafuse ku buliri. Bannanga obuliri obufukiddwako kidibo kitegeeza nti bw'obeera olina amaka gagenda kufuna ekidibo, bw'obeera olina pulaani egenda kufuna ekidibo. Era kabonero akalaga nti gwe olwedde omulabe yakusalako dda. Ayinza okuba nga mwana muto naye nga olwedde emyoyo emibi, kabonero akalaga nti emyoyo emibi omwana oyo gyamuwamba dda, era yeetaaga kusabira, yeetaaga kuteeka mu ssaala bamusumulule. N'olwekyo abantu baloota ebirooto eby'enjawulo ebikwata ku kufuka, naye nga okufuka mbeera ya kuta. Olina okuta emize, olina okuta embeera embi, olina okuta obwavu, olina okuta buli kikulumisa obulamu bwo obutabeera ng'oli musanyufu. Buuzira ekirooto kyo kyewaloota ekikwata ku kufuka kijja kuddibwamu. Towerabira kusubscribinga na kusharinga n'abalala bayige ku bintu eby'amagezi nga bino.